Ku ssaawa nga 8 ez'emisana abakyala bano batuuka ku ddwaliro e Ndaiga oluvannyuma lw'okutindiga olugendo kyenkana lwa ssaawa 2. Obukowu n'enfaanana yaabwe ennyonnyola obugubi bwe bayiseemu wakati mu ppereketya w'omusana. Bano mu kujja babadde basuubira okusangawo omusawo okukebera ku baana be beetisse ko n'okunywa eddagala ebyembi bakotokedde busa anti mpawo omusawo gwe basanzeewo. Omusawo gwe tusanze ku ddwaliro lino atubuulidde ng'omusawo abadde alina okukola ku bakyala bano bwe yafiirwa ewaabwe ennaku 4 emabega. Ruth Coladine olubuto lwalina lwa myezi 5 guno gwe mulundi gwe ogusoose okugenda mu ddwaliro atubuulidde bw'awulira oluvannyuma lw'okutambula olugendo olusukka mu kilomita 2 n'atasangawo omusawo ku ddwaliro. Essaawa eno mpulira nnumizibwa mu lubuto nsobola okudda ku ddwaliro naye tebasobola kunkolako kubanga sirina ssente. Ye Grace Ajara ono ng'ali mu biseera bye ebisembayo eby'okuzaala agamba nti obweraliikirivu bw'alina bweyongedde kuba abadde asuubira omusawo okumukakasa oba anaasobola okuzaala obulungi. Nze kati simanyi kubanga nnyinza n'okubeera nga nakaddayo olubuto ne lunnuma. Opio Isingoma Esau omusawo w'okukyala atubuulidde nti ekyobutasanga basawo ku ddwaliro lino kya bulijjo. Abakazi abo singa tubatwayirege mu irwaro nitubagamba please we want you to go back to the health center. Baite kizibu kugenda mu health center ya Ndaiga nosanga midwife taroho taikarayo. That's why sometimes we transport them to Kagadi referral hospital. Aisha Justin tumwebaze ono nga musomesa wa byabulamu ku district ya Kagadi agamba nti embeera y'ekitundu kino embi ewaliriza abasawo okudduka mu kitundu kino. Ministry y'ebyobwomeezi tekaliko organizinga Ndaiga nk'ekichweke ekizibu kuyikalamu oba hard to reach area. So kuyikaza y'abasawo n'obasasula omusaala niko gumuntu gwa abali harukaru nikitubeera kizibu nakyo no yesanga nti atanova y'abasawo ekuba haiguru muno. Ab'obuyinza bagamba embeera ng'eno ereetedde abakyala bangi okufa nga bazaala abalala nga kye bajje bazaale. With the poor service, there was a woman who wanted to deliver there and nothing can be done for her. Then we put her back to the boat. We came back to our area in Songarao. Then it was difficult for her to produce. We managed to take her to Kituti Health Center where the kid was tired, and after the doctor working with the woman, unfortunately the kid died. Omwaka guli guhoire abakazi babiri banu bakafwa bayinenda tukabaziika atege yona okusangwa ngu irwaro kuba hayi kiba kirungi baiti kuba hara nosanga services neba teri byangu muno. Mbwa abakyala ng'embeera eggaye abamu ku bakyala batwalibwa mu district y'Entoloka okuzaala so nga abalala bagenda Kongo. Ati nosanga abantu bakwambuka Kongo nuko bagenda kufuna obujanjabi y'abakazi bayinenda. So but it is costly. If you don't have money you cannot cross the border because you have to be with something like 500 plus. Basaba waki eddwaliro lya Ndaiga Health Center 2 lisimusibwa okudda ku ddaala eryokusatu okusobola okufuna obuweereza obulungi. We have been calling for, even when we asked the local leaders, we were crying for promoting Ndaiga Health Center 2 to Health Center 3 because when it is upgraded then I think there must be medicine. Tumwebaza akkiriza nti nga district bamanyi obuzibu abakyala bano bwe bayitamu kyokka nga nabo ensonga zino bazze baziwulira bakama baabwe mu ministry y'ebyobulamu. For us we have no stake in deciding on what facility to be upgraded. So it is also a challenge because the Ndaiga Health Facility has, in fact, it would have been given the first priority to be upgraded because of the challenges it has. We've been facing the problem of resources. We have been not unable to upgrade this facility, but since we have put it in plan and we have given it the priority, we are very hopeful that this time they will not upgrade. District ye Kagadi erina amagombolola 35 kyokka gombolola 4 tezirina wadde eddwaliro ekyongedde okuteeka obulamu bw'abatuuze mu katyabaga. Barbara Nareso, NTV wano mu district ye Kagadi.